mpuliriza omulungi nkula musize nche ya leero era nenkwaniza ku program parliament yamwe okujanjula nze Sam Mukazibwe ku lwa Medisereko Sebuliba yagenze mu luwumula kwebaza mirimo gyotusizaako engalo wiiki eno yonna okusaasira gwafunye ebizibu ate era n'enjuzayiza nawe atuuse ku buwanguzi. Amawulire gabadde mangi mu wiiki eno. Ssaabasajja Kabaka yasiimye emirimu ejja Honorable Rhoda Nsibirwa na Kibuuka Kalema ono yava mu bulamu bw'ensi eno ebbanga siddene nnyo lyetukubye amabega. Wiiki eno wabaddeyo okusabira omwoyo gw'omugenzi mu Lutike Namirembe era obubaka bwa Ssaabasajja bwasomeddwa omukubiriza w'olukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda. Mpuliriza Rhoda Kalema abadde munnabyabufuzi ow'embala, yali minisita mu gavumenti ya Binaayisa, yaliko mu parliament ya Uganda ey'ekiseera nga Idi Amin yakagobwa gye bayita National Consultative Council, y'omu ku bakyala babiri bokka abaali mu parliament eyo. Mu 1980 Desemba okulonda okwaliwo y'omu ku bakyala bataano bokka abaavuganya ku bifo 145 ebyabaka ba parliament, era ku bonna mukyala omu ye yawangula, Teresa Oduka Odongo ye yekka eyawangula ku babaka 145. Rhoda Kalema yaliko minisita era mu government ya President Museveni 89 okutuusa 91, yaliko mbaka mu National Resistance Council yakolanga parliament ya Uganda nga NRM yakajja okutuusa 96, yaliko ne mu lukiiko olwabaga Ssemateeka. Abadde ebintu bingi nnyo ku nsi kuno, ate nga n'ekirala mwana we yali Katikkiro wa Buganda Martin Luther Nsibirwa era yazaalibwa mu Butikkiro wano, wakuziikibwa olunaku olwaleero ekiboga era enteekateeka zigenda maaso wetwogerera. Mawulire amalala g'ennaku: Makerere University efiiriddwa Kakensa ow'embala mu kusomesa ebyamawulire n'empuliziganya. Dr. Brian Ssemujju bulwadde bwa kookolo bumulumidde omwaka gumu gwennyini ne bumujja mu bulamu bw'ensi eno. Dr. Brian Ssemujju tabadde wa bulijjo nti ku myaka emito olwaleero mu tendekero oba mu kusomesa ebyamawulire n'empuliziganya tewabadde amusinga kufulumya mpapula za kunoonyereza buli mwaka mu myaka 5 egiyise mu Uganda yonna. Abadde mu kiti kike nti mu myaka 5 egiyise tebaaya kugamba nga musomesa mu byamawulire n'empuliziganya ng'abadde asinga Dr. Brian Ssemujju okufulumya empapula z'okunoonyereza buli mwaka. N'omwaka guno ng'amaze okukitegeera nti waakufa ayina era olupapula lw'okunoonyereza lwe yafulumiza, so nga ate era n'omwaka guno ayina ekitabo kyalese nga kiri mu publishers kigenda kufuluma ku mulimo gw'ebyamawulire. N'olwekyo Makerere, Uganda ne Africa efiiriddwa nnyo. Twamuziise Lubanja Emityana. Mbadde n'omukisa nti nasoma nayo kuva ku diguli y'esooka okutuuka ku yokusatu mu University of KwaZulu Natal e South Africa, naye atugenzeko ku myaka emito ddala weekend. Mu mawulire amalala, Garuga Musinguzi omu ku batandisi b'ekibiina kya Forum for Democratic Change naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ate akakiiko k'ebyokulonda kazze mukola enkyukakyuka mu nteekateeka y'okulonda okubindabinda. Kooti mu mawulire wabweru w'eggwanga, kooti e South Africa ekkiriza omulambo gwe yali president wa Zambia Edgar Lungu baguzeeyo eka guziikibwe Zambia. Lungu yafiira South Africa naye olw'okusika omugwa wakati wa family ne gavumenti ye Zambia, family n'eremera omulambo n'esalawo eguziike South Africa. Gavumenti ye Zambia n'egenda mu kooti, omusango yaguwangudde, wabula aba family ne bajulira. Kati bakyasigaza omulambo okutuusa okujulira lw'okunaggwa. Family egamba tebaagala ajje kuziikibwa Zambia kuba yali amatayagala president yamusikira kwetaba mu kuziika kwe, ate ye president alemeddeko ayina okwetaba mu kuziika. Kakati kwe kusika omuguwa okulyawo ku mulambo gwa Edgar Lungu n'okutuusa olwaleero. Mu America, Donald John Trump wiiki eno yayongedde emisolo emirala emikakali ku ggwanga erya Buyindi ebitundu 25 ku buli 100, so nga ne wiiki eri
yabatekako 25 ku buli 100 kati bwogatta tarifu ziweze ebitundu 5 ku buli 100 gegamu ku mawulire wano n'okwetoloola ensi mu studio nina Honorable Vincent Bamulanga Kisempija nsubira okwegatibwako Imam Kasozi Honorable Kasule Sebunya Honorable Gerard Siranda ate ku lukomo lw'essimu nina Julius Muchunguzi mwogezi w'akakiiko ka byakulonda ate era nina ne Honorable Dr. Michael Lulume Bayiga. Honorable Sempija soko obuze kubatuwuliriza bana batuwuliriza abawuliriza CBS nsanyusa okubeera mu studios wano era mbalamusizza nnyo mbebaza emirimu gye mukola mbasaasira byonna ebibi ebituuse ku bantu baffe naddala okufiirwa mu ggwanga tufiiriddwa abantu b'omugaso era bemanyi obulungi bannanga b'ekiboga mwenna ne baganda bange omukulu w'ekitiibwa Nsibirwa n'abalala bannanga b'ekiboga nziramu kubasaasira Roda Kalema nakola naye ebbanga ddene nga ndi DA wa Kiboga District Administrator nesebo era ebibe nebimwogerwako byonna mbikakasa bulungi bijulira nabiraba era abadde mukyala wa mbala nnyo mu ggwanga lyaffe ate n'okukiikirira saidi eyo ey'abakyala okuweesa erinnya ndowooza abantu kwe basinziira bonna okulaba nti abakyala basobola okukola okwenkanankana n'abasajja mu buweereza so tumusaaliddwa nnyo njaga kusaasira bannange mikwano gyange owekitiibwa Ndugu Lugunda muganda wange Frank omukulu w'ekitiibwa era Mbabazi amama olw'okufiirwa mukwano gwaffe Galuga Musinguzi nanye abantu abo badde bakwatibwako omusajja oyo Mbabazi naye enkwatagana yakutunka naye bakwatagana balina engeri zaabwe badde mbalaba bonna n'olwekyo mbasaasidde olw'okufiirwa okwo nammwe mwenna abamawulire mbasaasira olw'okufiirwa Dr. Brian Semuju kitalo nnyo mukadde waffe mukwano gwaffe n'omukozi olisaacha w'amaanyi mu byamawulire badde ku ddala lya nsi yonna era njagala ewaffe mu saidi endala tubaddeyo ne bannange ekyamagundu gombola neyo yerwabenge yewali ekyalo ekyo ekyamagundu waliyo olumbe mukodome wange Godi ayabye olumbe lwa kitaawe ne maama we nsaba abakulu mwenna abali eyo mukodome wange Kasozi mumumize mukodome wange era mumwebaza okubanga yabizza ennyimbe z'abazadde baffe ate ne Masaka ekaswa mukwano gwammwe Sande Sendisa yebaza Katonda waliyo nayo omukolo gw'amaanyi nnyo abatiza abaana be yebaza Katonda era twawaddeyo ekiro tumanyi nti olwaleero Bishop Jumba yajja okubeera omutambizi omukulu so mwenna mbaagaliza birungi byereere bannanga abeerukaya mbalamusizza nnyo bannanga abeerwabenge abeebukulla bonna buli omu mu kiti kye mukkiriza okulamusa kwange era n'okubaagaliza okuwuliriza obulungi Dr. wewale okubeerawo wakalabalaba era omukubiriza olwaleero ku program n'abasaba na Uganda mwena gye muli nemba kulisa omupiira ogwabadde gwakasameme ndowooza naffe Katonda yatuwadde ku ssanyu twaze engulu era ebyakatonda byewuunyisa kuba abantu ne bakomenteta nga omupiira gutandika ng'obulya bwonna tebali mu maanyi balaba kyawedde tuyatuwedde naye Katonda ebyakatonda si byaffe yaziiza bibye ate ne tukola notakuba kamu okubira ddala omusajja knockout yamini gye yatugamba omusajja wona nkuba mukubira ddala tugenderawo ne kugiddako era mukama senga atuyamba ne tubayo mulala tukuba 3-3 ate ettiimu eyo si nnafu ate ekinsanyula olwakubye eggolo abasajja mumala nikogamba eyo biliyoni bagitutte
Billion yagenze billion bajirije bali mukama abayambe ne sente zibatukeko naye olwa bali balowooza nti yawa billion yakola kiremya era inasoka lindoza nti yabakubizza n'omutima kugabo bosa mango lowooza ku billion katugambe million 2 nkatozi kwatangako mu mpeke oyina n'okulemererwa okusamba so katwebaze bonna abataddemu amaanyi naye mukowe eyo nange nsooke nsaseba na Uganda Makerere University okufiirwa omuntu bwatyo ate nga akyali muto ekyo kibinyo ba professor tubasuubira kufiira ku myaka 8 kyenda in fact ngoliko ekyo professor Nasanga byabadde ayogera kuba ye mu Uganda yasooka okufuka professor Mbyamawuli yagambye nti nazimba Brian ono nze mbadde nsuubira nga tuli mu kanisa kati ndekewo nze nandibadde wano nga ye ayogera naye kati ate nze ndi wano kibinyo so kyamutawana ne mukadde waffe Roda Kalema ate n'oyo nsinga kusaasira abantu bamukawanda nakyesanja ekyaggweri waffe bansibirwa bangi nnyo era bansibirwa mbasaasidde nnyo ate nange wano yankolamu omulimu lumu nali nva kukedde wano ku CBS 1 nankubira essimu nga twogedde ku bigambo bya okutwala abaana ebyeyo bino tubatwalako mu Buwarabu labor export mu Buwarabu nasooka kwekanga nga nti ani ono ankubidde nti onalaboloda na Kalema nsonga ki nkoze musango kikola neeraliikirira naye bwe twanyumya ebyokutwala abaana ne munyonyola muga nti tusomesezza abaana bangi n'abavubuka kati bangi kugamba we are saturated for employment nebe tuba twagala tutya tulina overflow yabavubuka ate nga baagala okukola ate nga beetaagibwa gye bagenze so era kyetwamalira nakyo nti tukole endagaano n'amawanga ago baleme kuyisibwa bubi ate tubaregisteringe nga batuuseeyo naye abantu bava kuno registered ate tayingidde mu kukola anoonya bunoonya so awo wakati awo n'abawala bwe batuuka eno ne beefuula olumalako contract ne batandika kukola birala ebyoku street ebyo so nze ndowooza so bwe twayogera nakakana ate mukisa omulungi Uganda ntandika okukola endagaano ne Saudi Arabia n'abalala naye n'okukubiriza abavubuka nti oba ova kuno genda nga olinayo skill mutwe plumbing omumanyi amasanyalaze ogasobola gakwatako n'ogakola n'ogafunamu ka certificate tayiringa osobola okutayiringa ennyumba kugamba nti bw'otuuka eyo osobola okunoonyayo ne ku kintu ekirala ekireeta ensimbi so Roda Kalema tukufiiriddwa nnyo kubeera afudde amaanyi akyagalya n'okwogera kugamba olina anoonya n'essimu yasse bunnya naye kikulu yali mukwano gwa mukadde wange kale seewuunya nnyo ne bannaffe tusaasire ba FDC ba PFF n'abalala tutandike na bannakigezi bannakigezi tubasaasire lwa mu kulugaluga abadde principality mu kigambo kye bannakigezi mu industry mu kunoonya emirimu mu majaani ago yasinga okufuba ennyo mu majaani olaba Sempijjo eyo gumwamu emirimu egyo gy'okutambuza ensigo y'amajaani amajaani ne gatuuka n'okubooga mu region eyo kyomukisa omubi agenze ebbeeyi eguddemu naye bbeeyi ya Perennial Crops era agenze talabye nankyukakyuka naye ajja kubeerawo enkyukakyuka zijja kubeerawo nsembyeyo mukadde waffe Semaluulu mukwano gwaffe Dr. Najjita yafiiddwa taata we ate era naffe tutambula male manyisi ngenda Kiboga naye ate nono naye nga nkwatako so ab'Entindaawo Bukoto Kigoowa n'awala bonna tubasaasira okufiirwa mukadde waffe n'abeekawempe mu Kirokole kubanga badde memba amwe mukukutivu so tugenda ate naye okumuziika ebaamunaanika webale nnyo webale ddala ampuliriza ku lukomo lw'essimu nina Dr. Michael Lulume Bayiga akamusabe abuuze kubatuuliriza Dr. Sebo nze Dr. Bayiga Michael Lulume Saalongo ndi wano ebukunja nsanyuse nnyo okubeera ku programu eno era nsanyuse nnyo Dr. Kazibwe okunteeka ku pano ey'abakungu abo mikwano gyange tutera okutambuza ensonga njagala okugatta eddoboozi lyange ku gaabwe
okwesasira olw'okuvibwako abantu abo mu gasonga abo naye ate mu ngeri y'enjawulo mukulugaluga musinguzi yali mukwano gwaffe ate munnabyabufuzi ate businessman tumusaaliddwa nnyo. Waliwo n'omuvubuka abadde agenda kubeera omu ku babaka bava mu Western Uganda Mbarara City. Omwana oyo babadde bamwita Beino Mugisha Denmark Adios abadde promising candidate mu kibiina ekya People's Front for Freedom Party. Ndi Munga Deputy President wa Buganda. Mulenzi oyo nali naye Embarara nga ngenza okuggulawo office ey'ekibiina ng'alina ennaku zino kyemuyita vibe yali y'amaanyi era ng'awa essuubi bannaffe abava esaidi eyo nti abantu basobola okubeera ab'enkyukakyuka ate ne babeera ba muzinzi. Naye yafudde ngeri etaategerekese bulungi kubanga yagudde bugwi n'afa. Kitalo nnyo. Naye nga njagala okuddamu okusanyuka olw'okubeera ku pane eno n'okulamusa ddala bannakyagwe bendi nabo olw'okuteekako CBS. Webale nnyo honorable. Akakiiko k'ebyokulonda kazzeemu okukola enkyukakyuka mu nteekateeka ssejjoloole ekwata kulonda kuno kwe tugendamu. Ekibiina kya PFF kyekimu ku ebyo ebyasoose okwemulugunya. Gwe nga Deputy President okwemulugunya kwamwe kuliwa ng'akakiiko kongera okutereeza munyumirwe? Okusooka twagala nnyo okutegeera enkola y'emirimu akakiiko k'ebyokulonda butya bwe kakola emirimu gyako ne gitegeerekeka. Kasinziira ku biki okusobola okukola pronouncements ezasooka ezaddirira ndowooza eno pronouncement yakusatu. Abantu abagoberera enteekateeka y'akakiiko kano twandibadde era tulina ekiwandiiko nnamutayiika kye tufulumya era tujja kukifulumya ku ebyo ebintu bye bandibadde baakola edda naye ne biyitaawo mu ngeri ya mankwetu. Kakati ye mwami byabakama buli kaseera anaagenda akyusa bukyusa. Tunaabeera nga tuli ku nomination exercise zaategese tugenda kwesiga tutya nti enkya tagenda kuvaayo na pulaani ddala. Yeebuuzizza kwani kubanga ebibiina by'obufuzi bitegeka enteekateeka zaabyo processes ng'era tusinziira ku process ebeetegekeddwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ekiri mu kyo tubeere nga tutambulira wamu ng'era tutambula bulungi. Kati muteekateeka pulaani zammwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi enkeera n'avaayo ne pulaani endala. Tukitegeeza nti tatambulira wamu n'abo baateekwa okukolagana nabo mu ntambuza y'emirimu. Twandiriwoozezza nti mwami byabakama yandibadde yeeyambisa etteeka okutambuza emirimu gye n'okukola pronouncements nga amaze n'okwebuuza ku bibiina by'obufuzi ne tutuula wamu ne tukkaanya kuba naffe tulina ebintu ebituluma. Kankuwa ekyokulabirako polling stations kakati mu kiseera kino tulina mmeka? Twawulira nti bafulumya polling stations ezo mu gazeeti era nga balina copies za munaganwa. Mpaawo kibiina kya byabufuzi kyafunye copies eza polling stations ezo. Mu kiseera kino tuteekwa kubeera nga ebitandika okwetetekera. Tulina okufuna polling stations n'omuwendo gw'abantu abali ku polling stations ezo. Abantu abagenda okutandika okwetegekera okulonda bye bino bye muteekwa okubeera nabyo paperwork. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekisooka okutuulako mu kiseera kino ne mumanya nti bannaffe balina bye bateekateeka. Tulina okukwataganira awamu ne Electoral Commission bw'ebeera ng'erina enkyukakyuka zegenda okukola naye ng'era ziteekwa okubeera nga zisimbuka mu tteeka.
olwaleero waliwo omuvubuka ampeereza extract kwegamba akantu ke yajje mu nteekateeka ya electoral commission nga butya bajjawo ekkomo ku myaka egya waggulu n'egya wansi. Abantu abamu tebamanyi nti LC3 ne LC5 ezaaliko obukwakkulizo obw'emyaka 35 okutuuka ku 75 nti constitution gwe yakyusibwa ebyo nabyo biba byakyusibwa. Electoral commission yandibadde evaayo nabyo nesobola okulungamya abantu obulungi ne bategeera amyaka emeka basobola okwetaba mu bino oba bino. Ebyo byonna by'osuubira nti bye byandibadde bisookerwako tebabikola. Kakati atutunuza eri naye nga n'okwebuuza teyeebuuzizza era nga kizibu okwesiga nti byakyusizza olwaleero ate tagenda kuddamu abikyuse. Tusinga okwagala okwebuuza ani gwe yeebuuzaako, ali controlled, ali independent, kubanga bayinza okubeera nga waliwo abawulira nga balina bye baagala okuyisaawo ne bibbulukukira mu electoral commission. N'olwekyo twandibadde twagala ne ku pane eno babeereko bannaffe abo nga basobola okwogerera ekitongole kyabwe butya bwe bakola okusalawo ku nsonga ezitali zimu. Sebo ku lukomo lw'essimu mukyunguzi kwali agenda kukwanukola naye genda maaso ng'owumbawumba. Yes, ekyo kyembadde njagadde okuwumbawumba nakyo nti bateekwa okunnyonnyola ebiragiro gye biva, ideas zaabwe gye ziva na lwaki bandisuubidde okwekyusakyusa nga ffe ba stakeholders tetumanyi ne bakola bukozi announcements ezitali founded. Webale nnyo, webalire ddala, kansooke nkomekaawo. Webale nnyo, webale ddala Dr. Michael Lulume Bayiga, mubaka mu Parliament owa Buyikwe South, ate nga mu kibiina ekijja ekya PFF ye mumyuka w'omukulembeze atwala ekitundu kya Buganda. Kyekimu ku bibiina ebyasoose okwemulugunya nga baga nti Electoral Commission okukyusakyusanga nga bo tebafunye birowoozo byabwe kibaleetera okweraliikirira n'okubuusabuusa enteekateeka yonna. Bwana Mukyunguzi, Sebo oli ku CBS 88.8. nsanyusa okubeera ku Chabasa. Lamusa ku batuwuliriza. Abawuliriza CBS nsanyusa okubeera wano okubaako byenjogera nammwe, ate nammwe abali mu studio mbeebaza omulugumu okuyigiriza bannayuganda ebikwata ku Uganda, ensi yaffe, ebyenkulaakulana n'ebyobufuzi. Webale nnyo. Mu studio nina Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja, nina Honorable Kasule Sebunya, Imaamu Kasozi, Gerard Siranda, Ssaabawandisi wa Democratic Party era mbaka wa Parliament akiikira Uganda mu Parliament ya East Africa, ate eyakava ku lukomo lw'essimu ye Honorable Dr. Michael Lulume Bayiga, amyuka mukulembeze wa kibiina kya PFF. Abadde yeemulugunya ti enkyukakyuka mwazikoze ne bo bafuna biragiro tebeebuuzibwako ekibaleetera okweraliikirira. Buli ntegeka akakiiko k'ebyokulonda keekola ekakolera mu mateeka ate ekakola okulaba nti ebikwata ku kulonda bitambula bulungi ate biwa bannayuganda eddembe lyabwe lye balinda mu ssemateeka okulonda abakulembeze baabwe nga ssemateeka bweragira. Tewali nsonga yonna, tewali nkyukakyuka yonna oba entegeka yonna akakiiko k'ebyokulonda keekola nga kigendererwa kyakulemesa. Buli ntegeka yonna akakiiko k'ebyokulonda gye kateekako eba yakulaba nti ebyokulonda bitambula bulungi. Era mumanyi, bannayuganda bamanyi nti akakiiko kafulumya roadmap oba roadmap mu luzungu ng'erambika kiki ekirina okukolebwa lunaku ki, mwezi ki, mu biseera ki. Ku roadmap ekyo tugoberera tuba tugoberera ekiragiro ekiri mu ssemateeka article 61 clause 2
erambika biseera ki okulonda abakulembeze abapya wena okubeerawo mu mateeka nga taamu ya office oba ekisanja kino ekiriko nga tekinaggwako. Ekisanja kino ky'abakulembeze abaliko kiggwako ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka ogujja 2026. Wakati awo okuvaawo okudde mabega etteeka lirina engeri gye lyambikamu ennaku ki ze tulina okuba nga tumaze okutegeka akalulu aka bonna. So program akakyuka ebyokulonda keefulumya eba yakulaga abo bonna abalina bikikwatako okutegeera ki ekirina okubeerawo. Waliwo ennaku ezitakyuka eziri mu mateeka, waliwo endala ezisobola okukyusibwa. Akakyuka ebyokulonda bakanga katudde ne keekenneenya program ne kalaba kiki ekyetaagisa ne kalaba obudde ki obwetaagisa ne kasalawo nti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe kalina mu mateeka enkyukakyuka bweti ejja kuyamba okulaba nti ekyetaagisa kikolebwa. Ate ebiseera ebisinga almost all of the time akakiiko bwe kanga kagenda kukola enkyukakyuka ennene nnyo keebuuza oba koogera n'abo bekikwatako abebiina by'obufuzi especially ebibiina by'obufuzi byetukola nabyo okusinga. So ngene enkyukakyuka yazzeeko ssentebe w'akakiiko n'akakiiko gye kayanjudde nga kongerayo ekiseera ekyokunominatinga oba okusunsulamu abagenda okwesimba ku bwa member of parliament oba okulambika naku ki local government councils bagenda okusunsulwamu. Bw'ogitunuulira obulungi ojja kulaba nti eyamba okuwa abo bonna abaagala okwetaba mu kalulu kano ekiseera ekimala okwetegeka for nominations, ate ne kiwa time oba obudde akakiiko obw'okulonda okuyita mu nsonga zonna eziba zeetaagisa. Okgezaako twatuusaamu nomination za presidential aspirants ne tuziza mu maaso lwakuba twalaba nti presidential aspirants oba candidates beetaaga obudde obugenda okutalaga eggwanga okufuna emikono 10 egy'abawagizi okuva mu district eziwerera ddala nga 98 oba bitundu 2 ebya Uganda ate nga ziri different. Kati ate nga balina okuleeta details ezo nga weeks 2 tezinatuuka 2 weeks before nominations. So netulaba nti bwe tutabawa budde bumala okulonda egyo emikono tebajja kusobola oba kijja kuba kizibu okufuna egyo emikono. Abebiina aba members of parliament bo twayongezezaayo almost a month baali bakwewandiisa mwezi ogujja ogw'omwenda katwayongezezaayo bajja kwewandiisa bakuno ba nominated nga 15 na 16 omwezi ogw'ekkumi. Kati naawo twewadde obudde nga akakiiko ebyokulonda okumala okuyita mu returns eza presidential candidates tulyoke tuyingire mu bya members of parliament. So buli nkyukakyuka yonna ekolerwa tusaba Bannayuganda especially abantu baffe tukola nabo abebiina by'obufuzi bagitunuulire mu ngeri ennungi in good faith kuba akakiiko ebyokulonda kaliwo ku lw'Abannayuganda, kaliwo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako ate ng'obuvunaanyizibwa bw'akakiiko ebyokulonda bwakuweereza Abannayuganda bafune opportunity oba omukisa ogulonda abakulembeze baabwe ng'etteeka bwe liragira. So nga nkijja mu bigambo byo tukitwale nti zino ennongosereza ze mwakoze zibadde entono eziteetaagisa kubuuza ku bibiina. Ziri operational really. Tezeetaagisa nti tulina okusooka tuteekeko general conference oba national stakeholders conference tubagambe nti tugenda kutuuzamu weeks 2 tugenda okukoleramu nominations oba twasooka okuwaayo program ng'ekwatira wamu nominations za local government zonna. Kati enkyukakyuka kekakoze kazi breaking it down kazisalasazeemu okulambika nti ba district chairpersons tujja kuba nominatingana ku bweziti,
councillors ku sub county tujja kunomera munakubwezi kati ebintu ebyo biri operational nga si binene nnyo biba tebyetaagisa nti tulina okusooka tuyite olukungaana olwa bonna then tubagambe then tuddeyo kuba kino tulaba nti twakikoze mu buntu bulamu twakikoze okulaba nti betuweereza abebiina by'obufuzi ba politicians ba candidates bonna abo tubakolera omulimu gwe tulina okukola gutambule bulungi nga tetulina kizibu kyonna. Webale nnyo webale ddala ssebo. Mpozi bw'abanga waliwo alina ensonga y'amaanyi gy'alaba nti especially kugamba ng'okwongezaayo nomination time eya members of parliament nti erina engeri gy'ekosaamu program eno ey'okulonda. Bayinza okubaawo nga waliwo abajja okubaawo n'engeri gye beemulugunyamu naye tulabira ddala nti on the whole okutwaliza awamu enkyukakyuka zino ezaakolerwa nga si z'amaanyi nnyo tezijja kutaataganya okwetegera okulonda kuno. Webale nnyo webale ddala ssebo. Ampuliriza kansooke nzigyewo obubaka buno ate bwe tudda nkomewo ne bannange bwe tuli mu studio. Ampuliriza tukomyewo nate tukyali mu program parliament yammwe obubaka twegattako ku lukomo lw'essimu tubadde ne Dr. Michael Lulume Bayiga omumyuka wa president wa PFF ate era tubadde ne Julius Muchunguzi mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda. Abagenyi abakatuuka mu studio nina Honorable Vincent Sempijja ne Honorable Kasule Sebunya tukyalinda Imam Kasozi ne Honorable Gerard Siranda. Honorable Sempijja njala kutandika naawe. Esebo. Nsonga ya kulonda. Esebo. Oli participant. Njagala okusookera ddala kwebaza Electoral Commission mulimu gwekola kukolera abantu fa abalina bye beetaaga si kintu kyangu era manyi buli omu abeera n'ebirowoozo bye era n'obwetaavu bwe ate buli kintu ayagala kikolebwe nga ye kiyamba ye kuba bino byakuyitawo ziringa ttiimu kati bwe zisamba mukyani senga okusookeramu twafuna disadvantage okutandikirawo ku lunaku olwo so nga ate senga baatuwa akadde ku ttiimu gye twasookerako nemala okusambamu nga tugiraba era tiyanditukoze bwetyo so ekyo naye buli muntu aba agamba asoosaawo oyo owulidde n'olwekyo Dr. Bayiga Lulume muganda wange mukwano gwange of course si musanyufu njagala okutegeeza tayogedde mazima mu mutima gwe kyayogera si kyalowooza manyidde ddala nti musanyufu nnyo timusanyufu ku bino ebigenda maaso olw'okwongezaayo nominations of MP n'okuwa obudde presidential candidate ne babugaziya banonyezeeko kuba kati PFF gyalimu nga vice president senga babagambye mu nnaku zino eziddako September okunoonya emikono 10 buli mu district 10 kibadde kibawa bekiwa obuzibu kuba kibiina kipya okuestablishinga mu buli district si kyekintu ekiki ekyangu ku lwange mmanyi nti mundaye naye nga bw'omanyi nti enkola yaffe wano opposition buli kaseera eteeka okukiriatingawo ka impression eteeka okuteekawo endowooza ti n'okulowolereza abantu bafune okulowolereza nti era akakiiko k'ebyokulonda kalinako ekitali kituufu era munda yaako kalabika waliwo akawa amagezi gano ate ge yakawadde gayambira ddala ye yennyini ne opposition yonna so ku lwange ndowooza bwe tuba nga tutegeka embaga nga tutegeka okwanjula toyinza kugamba naye amateeka tugamanyi ffenna tugamanyi ganaga Electoral Commission bino biri mu mandate yaabwe era sitolowooza nti omuntu ategeka okwanjula ate amala kubuuza oyagala kutuulawa
mulidde naye otegeka nga bw'otegese so kino kiri mu mandate ya electoral commission tebanaba kuva bweruwa okuva bali oba kutuuka bali w'amateeka ate kiyamba nze ku lwange kiyamba abapya era nze ndowooza nti electoral commission munda yaabwe bayinza okuba nga balowooleza nnyo ku bibiina ono basa mujibu yabadde akyogerako yagambye waliyo abantu abaalekulira emirimu gyabwe kuvuganya ku bubaka bwa paalamenti bakubisizadde ebifaananyi bo baagala kuyingira kisaawe naye kati ekyo tebagala balwisa nedda sibo kakati bwe bakuba ebbanga eryo eddene luli obadde abantu bakumanya abantu nze nkulwange senga yabeera senga bwe byabadde nze nabadde nsinga obusanyufu kubanga abanvuganya bangi bazze buzi kakati awo mbadde mbakwatira kuki nga tebalina kutabaala ku nnyimbe ziwera ku kuziika kuwera nga ne nomination etuuse kakati nze mbadde ku advantage naye kakati bali abeyanjula bannange nga bwe mundaba wano nze gundi nazaalibwa jjajja gundi kakati bano ono bayambi asaba kalulu nenga ayina kusooka kweyanjula ayina kusooka kulanya osula waani abasinga napangisize wago nakoze kino kwegamba ebyo byonna bibiri awo kakati abo ndi ku nyumba za kisitu awo muganda wange awo chairman wa electoral commission yabayambi n'abawa obudde bongere okutalaaga owulidde so ng'omuntu yandibabuuze naye gwe ayagala okwesimbawo bulijjo obadde luddawa obugudde bugwi kakati bano yabawadde obudde so ku lwange nze ndowooza nti electoral commission nze nandisinze n'okugikaayanya naye lulume asekera mu kikonde naye nga bwe mmanyi lulume nze nga gwe mmanyi bwe mbaga gwe mmanyi awo ateekwa kuteekawa ekifaananyi ekirala ngeri bw'aseka webale nnyo Honorable Sebunye kakati mukulu Ssempijja atuwadde ekifaananyi ekituufu tekisooka electoral commission omulimu gwekola egukolera abagenda okulondebwa era erina okuteekateeka n'okufumintiriza n'okumanya ddala nti timetable zino tezikontana emirimu yali esazeewo nti aba nomination y'aba MP ne president batandikira kumpi wamu naye bwe batandikira wamu kugamba okuvuvunguta balina okulambika so babaawudde kyekirungi president alina abantu wagazi constituency ntono president asooka nominating ba president bajje ate ku luno mpulira bangi nnyo waliwo simanyi Labour Party National Peasant Party Ecological Party PFF yennyini abatasoma party ga group ezo nga buli omu yete aleta president bangi balina okubateekera president wa National Peasant Party bamubuuziza wagiyingira ddi naga nazaalibwa ndi peasant kakati abantu baffe engeri gye bayiyayiya babawe time bagende mu districts zonna bano bafune ba members naye manye ekimu nga ba MP tebali constrained babawerekereko kyoyogedde ekyo kyennyini akakiiko tekakiraba mu kusooka nga kategeka ebyo anti kakiraba naye kuba kikireetera abantu ga naye bano omulimu bagusobola kakiraba naye bagenda okuwulira nti waliwo ekibiina ekyewandiisa nakino kyewandisa nabaga nti twali tumanye ebibiina bitaano ye ansa ebibi wekategekera ebibiina byali bitono kakati bibino biyikanga mazina why abantu bawulya tekijja kusoboka kukwata ba president 15 ate tubatetenkanya ate ne ba MP no bano tubawule tubatandikeko bakomyewo ne result ate kuba bw'owandiika erinnya nga lifaanana ery'omulala Kazibwe nga atadde signature ku mukulu Ssempijja ate n'amaana agikyusa n'agiwa Ssebunya ekyo oguba musango era bakusazaamu ate n'oddayo akati bagala yes tosobola kusekendinga bibiina kusuka kibiina kimu akati ebyo byonna balina obisootinga so balina okwewa obudde ekyokubiri nti bali mu mateeka gaabwe gennyini naye of course baliwo okusonkereza bakuba luluma akuba ejjinja onaleba luluma akuba ejjinja awulire ekiveeri
mwino mulala kumwebuuza akatali ffe olugalo era waira kubagala odusongako ndikirabika beebuuziza ku mukulu oli yawe ebiragiro nedda ssebo Independent Electoral Commission eri mu gundi lyayo mu kiseera kyayo era bangi in fact bangi ku ebibiina bino ebiteekeddwawo abatannaba kumalayo misoso abakyeyanjula eri abantu ate waliwo n'abatongoza commission ngegamba sinnabamanya ne primaries tezinnaba in fact nze nali ndowooza nagamba abantu nga bakyali mu primaries baagala okubawo ensonga nti time baatuwadde ntono akati primary buli akutte ekifo yali wali abeerewo buli mwabeere waali mwesotinge kugamba ebibiina bino so babadde baagala okukoza olukwenyu olwo nti baatuwa time ntono naye mukama mulungi netutagusa bulungi process ya primary so mukama mulungi abawadde time emala akamyufu kagende mu maaso nawulidde bakosajjo aba DA nga batandika butandisa omuggu bane DF mujje kati buli omu alawe kyayagala oyagala nakawa waliwo bangi abasaza okuva mu NRM bingira DF ate babadde balira be NRM nti abagudde wa omumyufu besogge waabwe DF teseeyo akati ibi nabyo Electoral Commission eyinza obutatunulayo naye gamba katuteeketeeke bulungi abantu bano bagenda okujja ate yakoze bulungi agambe mu mwezi guno nga guggwako munone forms muleme kwekasa nti mulina budde so ekiseera kyakuwadde okunona form ne nomination mwezi mulamba oleme kwekasa nti nze mbadde mbireeta ne bankwatira mu kkubo nedda ssebo genda weekubye obufaananyi funa emikono ebitabo byogenda wekeberere omanyi bajja leeti nti certificate yange yiino kati certificate eragano yeetaaga cross checking verification genda Makerere genda National Council so baba wadde ekiseera ekimala program ejja kuba bakole byonna bakola batukwali nga beteeseteese n'akasembayo bano abalizayininze akati olizayininze ku mulimu n'obusente butono akati bakuwe nomination mu September 1 ogenda kulonda mu January sente ogenda kuzijja weze zinatambula bulunaku ate abalunzi kaso nominatinga bakwetaaga bulunaku toyinaako lulu toyinaako lulu era olumalanga mujje tukole timetable so eyandigenze ku magombolola kati bakwetaaga kumiruka so bayambiddwa nti ojja genda ofune akaseerako bagenda obaga nti mugenda ku magombolola nga time yo yiyo mwembe mugeze namukoona ku bibiina by'obufuzi ebingi ebyeyongedde era nga bw'otunuulira embeera kirabika kuno okulonda kwandibanga kugenda okusinga okubeeramu ebibiina by'obufuzi ebingi okuviira ddala ku mutendera gwa president kipya kitegeeza nti ffe bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tugenda okusitula omugugu gw'abaagala obuluka tugambe bali 15 abo bonna balina okubawa ssente okimanyi presidential candidate ate government emuwa ssente emwe motoka etaka wansi wa 3 ayina okuba kugamba emuwa obukuumi security yonna abantu bakugamba abataka wansi wa 6 oba 12 nawaka emukuuma neno gyatambula emukuuma so ninge Bbugumu lino livaawa kakati negwobadde towulirangako siteeki ya mayanja abantu naganzize nazaalibwa ndi piizani ddembe lyabwe naye abantu baffe okubuguumirira n'okwagalamu akaka king for a day kambeereko kabaka olunaku kugamba ensi ndabi bantegeere kugamba amaanyi ago ndoza tukiyita demokrasi nate demokrasi ajunguluddwa bwati ate naye taba mulungi azima kone busimbi gye bibiina bino Bbugumu ku mulundi guno Bbugumu ku mulundi guno buli muntu alina ekibiina e Kampala kati era nze ku lwange nyina obuzibu bunene nnyo ku kibuuzo ekyo tewalabe nga basiiga amayumba amapya basiiga kalaba kubanga obuzibu ffenna obutuluma tugenda kukolerera ki abantu baffe buli lwokola ekintu bwekito ekyebyobufuzi ekibuuzo kiri ogenda kukolera ki abantu politics management ya society ekyenjawulo ku bana ababaddewo abapya kibaleese bwe kyoleeta
naye tuyinza n'okumaliriza oli yagala Lusaniya yababuulira kati nti Oli byakulya yagambye abalala Lusaniya. mbadde mukwenya nalulira nako nga tulaba ye kyekipya kyaleesi kakati ekigambo ekyo kigambo tukirabanga ekyokusaaga n'ekigambo kizibu nnyo eri eggwanga lyaffe n'abalonzi era simanyi nze ku lwange njagala nnyo okwegayirira abamawulire naddala babeesonyiwe batuyambe babuulize ddala buli muntu ozze kukola ki era ate ebibuuzo ebyomunda kubanga owulira omuntu ng'ayimiridde pulezidenti wa kibiina ng'avuma abantu ng'avumira ddala era ng'ebigambo ebimuvaamu byakuvuma kakati era naye kitegeeza nti awo akoleeza akoleezo oluyiira akoleeza omuliro mu bantu naye ng'ekituufu yandibadde nga buli muntu kyalemerako abantu baffe kino tekikoleddwa ate n'okyogera nga polisi gyoyagala okuleeta ng'ennyonnyolekeka togamba buga nti abantu baavu abantu ensi yonna bagigize eki ate opposition kakati opposition bino byewawulidde ebya tuyinza n'okukitulunulakumu nakyo byewawulidde nti ekibiina kasita ofunayo member of parliament ofuna ku sente olinayo kofuna iPod kakati buli mwezi olinayo sente zofuna era kakati ate abalonzi ku ssaawa eno tebannabuulirwa tebannababaga nti abange ab'ebibiina bye mugoberera bali mu kunoonya sente zibagenda okufuna era ne zibafuna ku bamemba ba parliament abagendedde mu kibiina kyabwe abasinga tebakyali ku kyakutwala gavumenti bakyogera bwogezi otwala otya kubanga omuntu okumatiza olwaleero nti ojja kufuna gavumenti tumanyi parliament baweze kati ebitaano nobanga olina 10 kati ina 529 endala erina omulala alina 4 oba n'okusoba strategy plan ki gyogenda okukolera abantu ogenda obbasanyusa okujja kuwona ayina 4 babiwegga otwale gavumenti kakati ebyo byonna oli abitunuulira kyendowooza ekiri mu mitima kati mugebibiina bino byolabizze kugandika tugende tufune ku ssente zino ono zayogerako ez'okulonda zibagenda omuwa ne facilities ne kubanga lwaki nkyogera bwe ntyo si kibi okufuna ebibiina ebingi naye siwulirayo muntu azze na program egenda okukolerwa kankubulire kamu waliwo omuntu yalemedde mu kifo naga nja kwesimba obw'MP naye nga ye tageti ye n'abamuli munda baga nti oyo kati tebawaddeyo miliyoni 3 ku nomination neno kwenaremu zanga 3 neri bajja kwayo 3 naye nga alinda 2 gavumenti geneebawa awafune ntandikwa yawo wabalira naga nti kanteekemu zino nsigeyo 6 nzijeyo mpangule kadi mfuneyo 10 nemeka ayinza okuba n'ebirowoozo ebirungi naye nga sente talina ebirowoozo ebirungi obirina kati ekibiina kakimuwagira tolaba lwaki abantu besiba lwaki tubeera mu NRM tulemeramu kuba tunoonya maanyi mangi the holistic power mweje mulina mu Uganda wonna owekalamuja naga nti ndi mu NRM n'owekisolo naga nti ndi mu NRM naye nga basobola owekalungu asobola okukola ekibiina naye naga kambeere mu NRM kubanga NRM bw'obalamu mu Uganda yonna we tunaafuna ababaka ab'omuzinzi abanatwala gavumenti otherwise senga buli katundu kerowooleza kokka buli district yandirese presidential candidate naga ffenna tubeere muli anti tuli 5 buli omu aleetayo abasatu oli yabyanguyiza Olunsaniya ffenna kulya tugenda kulya so nze ndowooza ampuliriza tukyali ffenna mu program parliament ya Muwina sako y'abasuubuzi ekkulaakulanya ng'oyita mu kwewola n'okutereka ensimbi oggulawo n'emitwalo 2 oganyulwa bino wamanga okutereka nga tosaliddwako sente yonna okwewola ku magoba amatono memba aweebwa ebbanga eriwerako okusasula looni okutereka n'okugyayo sente ng'okozesa essimu yo okulondoola byonna ebikolebwa ng'okozesa Winners Sacco app bamemba babawa sente okutuuka ku bukadde 200 baaniriza abasuubuzi ab'amaduuka n'emidaala abatakisi bodaboda
restaurant, saloon n'emirimu emirala. Batunuulidde nnyo abasuubuzi Nabugabo, Kiseka, Owino, Kisenyi, Nakasero n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ne bakujjukiza nti eno sako yammwe ekitebe kyabwe kiri ku BBC Building Nabugabo okuliraana Shauri Yako. Ekisenge lukaaga mu 3 ne lukaaga mu 4 mwaliro gwa kutaano. Ekizimbe Top City Plaza. Mu Kisenyi okuliraana Ham Shopping Mall. Esimu 0200 mwendemu 42 86 bayina ne WhatsApp ya 0774 06 70. Binojo Agro Center Enatete bakutusako ensigo ya kasooli. Era bakulabula ku bafere abagezaako okwerimbika mu linnyalo yaabwe nga bakuguza kasooli atayise mu mitendera emituufu. Ab'Ebuddu, Gomba, Mawogola, Busiro n'ebitundu ebirala mulindirire enteekateeka zaabwe. Era bakyalireko ne ku ofisi yaabwe Enatete ku kizimbe kya God With Us Plaza kiriraanye Centenary Bank. Oba bakubire ku 0702 52 2765 bayina ne WhatsApp eziya 0774 03735 Binojo Agro Center. Kyaddondo CBS Pewosa eganti wefunire sola ya freezer okuva mu Kyaddondo CBS Pewosa okutandikira ku lita 15 225 n'ebina. Osasulako emitwalo 3 ne bagikuwa ku nkola ya kibanja mpola. Ebisingawo kuba ku 0788556453 ne 0778 030282. Obadde omaliriza ku nsonga gye tubaddeko ey'ebibino. Kakati kyetusoose okutegeera nti Electoral Commission ekola situation analysis nemanya nti tunaasobola abantu abangi mu kitundu kino mu kiseera kino ne tubamatiza ne tubakolako kunoonyereza ne tuggwa ne tukwata ku gurupu endala. Akati n'abebibiina naffe twekolemu omulimu. Tuli mu primaries tuzimaliriza tutya ne twerekerayo akaseera ak'abantu okweteekateeka n'okwekuba mu ttooki. Katugambe ekifo kibaddeko abantu 4 omu abawangudde mubaddemu akavuyovuyo musaanamu okwogera okumatiza abalo okulekera ne muddamu emmanju ne muddamu bane tugende mu bantu nga tukwayana. Tusooke tutulemu twerongoose ffenna tusitule amaanyi tugawuukande etono gwe tusakoze eki gwe tufunye kuba ekigendererwa kiki twagala Ssempijja adde mu palamenti. Ssempijja ebyatukolera bye bino ate twagala hanika kwasikira Ssempijja matafaali na bifunfugu kuba tunoonyezaani NRM omubaka asooka okuba nga azze mulongoofu nga tumulongoosezza tumusize n'akazigo akati asobola kutuuka kunoonya kalulu ng'ate tumukubye amayinja. Akati buli kibiina kyetegeke flexibility Electoral Commission egirina nti esobola okukyusakyusaamu akatono. Ekintu kyetasobola kukyusa tukimanyi, tesobola kukyusa lunaku lwo tulonda babaka woli wenyini Honorable Ssebunya. N'olwaleero ebibiina bingi tebinava mu primaries. Kituufu. Wetwogerera wano. Kituufu. So era omuganda wange Dr. Bayiga Lulume kyenavudde ngamba nti asekera mu kikonde mu kisaka kumanya kivaayo kubanga akimunyidde ddala bulungi nti ebibiina ebisinga tannagaba kaadi za naye yennyini tannazigaba. Bamuwadde obudde yeetereeze kakati yagenda kutwala Buganda namba. Manyi wangi ne wange sinalaba office ya PFF kwegamba tonafuna yegwanyiza kadi ya PPF. Sinalaba yugonde sinalaba yo tonalaba bipande Tomayina agenda kuvuga simayina office ya PFF wenebeera kakati ndowooza amazima gali ayina obudde okukola ebyo kati nti okulowooza kwa Electoral Commission kwabadde kulungi kwabadde waggulu naye okusingira ddala kwayambye abo abapya abatannaba kweteekateeka era basekera mu kikonde. Senga babadde babasalidde wali abo bangi tubadde tubawonye n'okubawona. Naye ekibuuzo kiri nti kubanga buli lwokayana ku kintu ga nti naye kino kibaleese kikoserezaawa kibuuzo ekyomunda ekibagamba ekibuuzo ekyomunda bali ku spirit
omutima onobiranga ku mutima obera that is subjective omuduzungu bakiyita we bati naye objectively kino kyekituufu nti ddala abantu babawadde obudde omuntu alime kugamba nti anze wa Peasants Party tibampa na budde batutya ulidde tibampa na budde kukola ki kwetiikateeka kakati obudde babawadde ndowooza tutambule. Webale njala tugenda kwenda ku nsonga endala era eri mawulire gana gafa ga bulijjo na ku mutimbagano akamyufu mu kibiina kyammwe ekyenaalemu kawedde naye ensonga ya seke okuvuganya ku bifo ebyo si kibi naye campaign we zituuse zitabuse omuzungu ayinza oga nti the candidates are going native kwega batandise n'okumokola ng'ate bantu babitiibwa nnyo mu nsi nze mba nsooka omwami Honorable Sebunya yongereko nzirayo ku kye natandikiddeko badde njogera wano kufefe n'abo ebibiina n'ebibiina ebizze obuuziza ekibuuzo nti naye nga biyiise bulala bijja kuyiika naye amazima gali nti abantu babikube mu ttooki oba ddala oba bawulirize nnyo bawulire obanga ddala ekibiina kize ne programu ey'enjawulo ku bibaddewo oli akugamba buga nti nze nkyangenda kubatwala mu ggulu akugambira awo naawe ogoberera tobuuza ggulu ki tobuuza kiki wisanga bwesanze nga otambudde naye programu ey'abantu ekwata ku bulamu bw'abantu ekwata kusoma kw'abaana ekwata ku ntambula n'enguudo n'ebintu ebirala ebinene n'enfuna mu nsawo tunagaggawala tutya nga olina programu ki egenda okugaggawaza abantu teri akyogererako ddala era obwo buzibu bunene naye ebyo abalonzi bye baagala okuwulira kuba ekyo nakyo weekiri okusoomozebwa mwattu bye byandisaanye okuwulirwa Sempejja ayinza okuba ayagala akalulu ebyo abirina naye bw'atuuka mu balonzi nga bosi bye baagala okuwulira naye bwe tutasomere ku ebyo gavumenti yantwalako e Germany mu kiseera ekyo Germany ne mukulu Dr. Bukenya nono kakati minisita waffe ali mu agriculture tumwebaze twali basatu be batwala mu Germany okusoma ebibiina byobufuzi jukira nti awo twalinamu obuzibu okuva mu movement ogenda mu gundi kakati tugende tulabe ekibiina ekyakkiriza okututwala yali Christian Democratic Union naye bwe tutuuka eyo bategeka ng'ate bo bategese ne batutwala mu bibiina ebirala bituyigirize enkola y'ebibiina nga nabo batuyigiriza si boboka kakati netukyewuunya nnyo ekyokubiri bye batuyigiriza nga byebimu mu bibiina byonna nga byebimu CDU kyebagambye n'ebibiina ebirala netubabuuza kiki naga nti ffe tukolerera Germany Germany must be great. Era nimbaga ne yati kakati awo lwaki mbera ne bibine. Lwaki kiba kibikimu. Wano ye democracy asinga tukiyite bakiyita charismatic. Kagamba asinga okubugumya. Mukwata abantu mbabiro programu eno naji sunsula bagenda mu masomero amanene bagenda mu makolero bagenda ludawa bagenda mu university naye bintu byebimu naye ani asinga obinyikiza kakati wano n'owulira abantu bapatemu baagala bukulembeze ku ntiko waggulu bavumagana bagenze ne mu mawanga ekigambo kitateekwa na kuwulirwa kulwange kati osenga obadde ombuuziza nga mbadde wakuwa kirowoozo nga nkiwa chairman wange president nani muga nti kampeyini z'abaana bagenda boseke zidde gye tukuŋŋaanira oba namboole awanabeera tabamiruka abantu aveyo nti kibiina aveyo eyogereko wali abantu wali bamulonda nti era abalonzi be babeerawo
ulidde si buli omu si buli omu naye kugenda okutwonoonera ne batandika okwogera ebyamawanga eyebbali ye lwaki toyogera byoyagala kukola nti bwe munaabeera nze memba wa SEC bino byenjagala bikyuke bino byenjagala ebirowoozo byenjagala bitereezebwe abakadde bano tebafiiriddwako NRM abavubuka bano tebafiiriddwako lwaki toyogera ebyo lwaki oleeta ebyamawanga kitegeeza nti toli ku mulamwa gwakukolerera kibiina na ggwanga oli ku kirala so ekigambo kya politics munakiyita muti abamawulire munakituuma ki politics owa programs campaign eri ku miramwa campaign eri ku miramwa campaign eri ku miramwa bwe munagenda mu issue based bwe munagenda mu kikuba abamawulire nga muswaza abantu Tanzania ndoza mujjukira waliwo omwami omu yesimbye ku bwa president yamukula ekigambo Dr. ono yakijjukira naye kakati mangu ne bamujja kadaala ne bamutwala mu kooti butereevu owaayo ogambye nti mulonde abammwe londa mwana wo kozalako okomberera kiki obadde otegeeza tumanyi nti ogenda kwesimba kubeera pulezidenti wa ggwanga lyonna kezalake obadde ogamba ki abewamwe bokka banakulonda oyagala kuleeta njawukanamu mu Tanzania ne bamusazaamu kakati ne museeke muyinza okutuukawo kyandibadde bwe kityo owulidde bwe tutatandike ku bantu kubawemukira ne tuva ku politics ow'emiramwa ow'okukulaakulanya abantu oba kale gwogenze mu seeka ekyo kibiina naye era wa seeka alina influence ne ku gavumenti kitegedde owa direction yogera byogenda ngeri ki yogenda okudirectinga ku nsonga waliwo yabuuzizza nti omuntu okuteeka ensimbi ezisoba mu kawumbi okuvuganya ku kifo kya seeke ewatali musaala nga bwe bajja okutuula ne babawayo $50 egya allowance aba agoba ki anti kati ebyawano bibaamu era abantu kyebagoba bantu banoonya swaga mpombo Abraham Maslow akulaga ekifaananyi ekyo self-actualization byonna mbifunye naye ku seeka eri kyekiŋŋaana okutuulayo anoonya sivi naye munda waakyo mulimu nti mulimu ekisuka ku kya Maslow mulimu ekisuka ku kya Maslow zisobola okudda wano bw'obeera ne kaadi eyo eya seeki akawumbi kasobola okukomawo neddo oyitawo ku nsalo nga tebakubuuzizza bingi oyita ku road block okwo oba tofiiriddwa akawumbi kange kaba tekansaze kakati katandikire wali mwe musosonkeza temugamba nti ebibiina Honorable Sempijja ne Dr. Bukenya ne bagende Germany ekibiina ng'NRM nga kikuleese ne kibalambuza ne kibatwalako mu FDC mweni UP ekavule akati ekyo gye tulina target ya ate kitutwalayo nno kumpi nnaku 3 oba 4 nga tuli mu kibiina kimu naye nga muli bagenyi b'NRM eyo gye tulina okulaga kiki twagala make Uganda great again tufunye tutya ensimbi tukole enguudo zaffe tuzimale mu kiseera ekigere that is at the strategic level tujjukira bulungi President Museveni yaleeta ekigambo kya global cha road fund kumpi yakitandika mu region wano wonna Tanzania nejja ne benchmarking wano Kenya nejja ne benchmarking abe Rwanda ne benchmarking naleeta cha energy fund ensi yonna negandi ono musajja abazungu ne basooka banyinga n'okunyiiga nti Uganda erabika yagala kwekolera ku bintu byayo manya abazungu tebaagala nnyo mwekolere ku bintu byayo without their help kati of course yakitandika n'aba integrating n'abagana no tutaddewo fund eno tufune sente z'enguudo nga tuteekamu ku z'omusolo nga twewula muno tukole mix nga n'okwewola sobola okwewola ntuteeka mu fund eno emu nsibe tuba n'obuzibu sente ezo tezivaawo ring first for roads ring first for energy akati omuntu wa seeki olina kubanga oleta ideas eziri national tolina kgenda kataka
mulabe nyiro mulabe ensingo lengi labo olubuto olunene zolwe yamvuma yangati ekisajira abashigeza amatama nangati kaso ngoli mu campaign ni mulaba twamesina na tama laba kati ageze laba byalya kaka ebintu ebyo byonona politics vulgarization kugamba ekigendererwa kifa so tusaba abantu baffe nga ona busempije bwagambi okusindika seke member agende ka kucholwa ate district bamwendo singe ate amaladduke agende kanungu bamwendo singe ate amale sente ezo zokozesa mu bintu ebyo byonna zijja kuleeta obusungu ku mutwe so mulinda ababaka bakungane oba mutuza abenarem NNM secretariat etuze regional conferences government abo mu Western Uganda bagenda kubeera wano mujje mubogerere mumwenna mulundi gumu nene mukamyofo kyaganye bwe bakiragira naye kyakoze kachi omanyi nti bayina nokwawera 20 kansokenzi jabaka bunotode FM ampuliriza tukomyewo nate tukyali fena program parliament yamu hono busebunya so tukyali kulonda kwa mokwa seke okulonda kwa fokwa seke ngero twatwogera nga tusirisemu tukwandibadde kwa consensus ngo omusajja bwavayo nayimirira wakati nti Sempija yayagala obwa seke okukiikirira region eno mwenna mukkiriza mga nti katuwagira oyo ogamanga ebikolwa bye gyavudde n'ebirevu kwatuuse asaana kubeera ku lukiiko luli olwa wakati atunulire Uganda atunulire Buganda ng'agirabira wamu kati Buganda bwe begambye nti Buganda ku mmwanyi nga tuli ku mmwanyi nandi akatukyuseemu tuleme kuluma kantu kamu tugambe Buganda ku mmwanyi ku kooko ku matooke kuki nga kyekyo kyekitambula so nze ndowooza nti obukulembeze bwaggulu tebwandi baddemu bantu kwekuba mu nnyafa nakweyogerera bisongovu boogere ensonga nga bwe tugambye issue based ate ekyo kiwe ne lesoni naffe abali eno wansi nti mwenjija okwesimbawo soogera boogezi nti abenna abeekagoma muwowe kagoma mwana wammwe kati ate abennansana bagambe ki kati ate abebusukuma bagambe ki akati tubeere nga tugamba twagala mubaka anatuteeseza anatusikira ku nguudo anatusikira ku masannyalaze kati ngafu bano emirembe gyaffe Sempija Sebunya twasika amasannyalaze abantu kati banaaba manaabe bagatunulako butunuzi bati naye nga baali bagakaaba kati ono agenda kuleeta ki kyokino kuteeseza Uganda tuli mu wakati we are land linked kati ennaku zino land linked akati tukoze tutya okutuuka okutuuka ku mwalo in a cheapest way tufune ebintu nga bijja wano nga biri ku sente ntono wavudde China naye bituuka wano nga biri ku sente ntono tutambuza tutya emwanyi yaffe okutuuka Mombasa oba ebyaffe bitya koka atuuka ate Mombasa kotoni waffe tuzzeemu tutya okumulima kuba kati ensi zikaaba tezirina kotoni tuzzeemu tutya okumulima efficiently ne tufuna ku ngoye engumu so nze ndowooza nti twandikuŋŋaanya abantu wamu either mu region oba Nambole ne tulonda baseke nga buli omu kusimba line chairman w'ekibiina ayina engeri gy'ayinza okutaasa ku mbeera eno andi akati bamaze otandika batandise okudduka bw'obasikayo mu field abalala bajja kwekwasa mukulu nze mbadde taddemu sente nyingi zagenze dda nze mbadde mazendi sente zayise naye nga tumusaba mukama waffe ekisoboka kubanga naye abawulira nga batuwonoonera batuwonoonera tikisuubirwa kuleva eyo omuntu agenda ku seeke kwogera lulimi lulimu kusosola mu mawanga tikisuubirwa nakusuubirwa so ndowooza naye bw'aba akiwulidde mukama waffe manyi naffe tujja kumugamba fakti omuntu yanditabadde atambula na manifesto yaffe yenarimu n'okugatta ebigambo kibiri bisatu byetutambulirako patriotism nationalism democracy economic transformation nga bitwogera byokka nakubinyikiza nakubirambulula ng'ogyeko ekyokwerumba abawagizi babamu kwabo bavuganya ku seeke baagala ne ssentebe w'akakiiko Tango Odoyi akyusibwa aleme kubiriza kulonda kwabwe mu mateeka n'enkola yammwe kisoboka kati mu bbanga erisigaddeyo mwana wange kuba ekyo bakyogedde kyalwatu si kyankukutu kiri mawulire anti kakati bw'okyogera bw'otyo olayinza n'okulowooza nti tomwagala lwakuba weegundi
oba ava gundi kugamba bijja kutuletera okusosolegana mu asigalewo. Yes, NRM yonna waggulu okutuuka wansi tulina kuba bakika kimu ng'omuntu okujjako okumusoya nti bw'oyagala kukola amasannyalaze nze njagala kukola nguudo kyekisooka okwetunulamu ng'abantu kikyandibadde abominable ate refu bwe tuba tetumwekakasa fe abali mupiira tuli mipiira gya cyane ebyemizannyo refu ayina ebizibu honorable Sempijja abimanyi refu fe abagenda mu mpaka tetumwesiga walabye mu tiimu zino ez'akasamba walabye kakwata ku refu mu Uganda wamulabyeko babesiga sikumwesiga noba tomwesiga waliwo ki kye baakola waliwo omuntu olumosi bamukubira wakati naye omusajja n'adduka n'omupiira ne bateeba eggoolo kati balinga balina baga nti oli yavudde yabadde amaze okukuba omuntu kireke sirika weriyo n'abali mu kasenga abalaba aka TV senga kyekibadde ekikulu baniyimiriza kati tulina abalaba bakalabala bebbali VAR kati yajja weriyo abalaba abatali wali ku kyoto sirika baba tebananyega gwegenda maaso kuba kati you are diverting the struggle ate golo bayinza jibala ojja kudda kulefu ng'omuntu ate nga golo zinyo n'olwekyo ssebo ndowooza bannaffe beekube mu mitima naye nze mbasaba bannamawulire ba Uganda mulina omulimu munene ate mugumanyi sigubasaba na busabi mugumanyi eggwanga muliyambe abantu mubanyigirize ebirowoozo bitandika okutunuulira issues okutunuulira nti buli muntu azze okwogera ddala oli ku mulamwa gwa kulaakulanya bantu era puroguramu yeeriki wabale nnyo ampuliriza obaka mu butandise okutuuka wano ntandike nani Gita Benz agambye abakulu abali mu studio mbawulidde naye bwe tebaagala lunaku ne lukya nga bebegira tebaba begera bubegezi yensonga ye kandabono ali ku simu halo lwacho ya esebo Mamisamu nkwebaza nata mune tuwakaganye wano ndokyagala ku programu naye nze ndi wa Democratic Party naye mwami gundi oyo wekalungu Sempijja nkwebaza byokoledde wekalungu naye munnange edipi mwagimalawo era byofuzi kati ebikadde naye wenana mwabita UPC mwagimalawo FDC mwagimalawo nalabide bino ebibiina ebijja ebipya bakira mukakasa bulungi ebyo mwa M7 ebyo mubirizi bitabangule ekyanuupu kuba ekyanuupu kibali kifuuse ekizibu wano kati byonna biraba ebijja simanyi baani simanyi paza olwanga wanana bikolera muntu ogwo mwa M7 nimaze bakira nga mmaliriza njakutegeeza mwami abali mu studio mu abakulu nti ekigambo NRM akamefu akabaddemu mukalaye bulungi abantu bekubye emigo abantu besse seramaziba polisi y'NRM amaje g'NRM ate nde kuba namwe b'NRM nimba kuba emigo nabesimbyewo kati omuntu lwakyo yambibwa okutya akalwa kajja kabona kusa mukazi we kana bakatya obuziwano mu Uganda ebyo nebitwogera tumala budde mbwedde nkololo bayiga bado basomanyi abaani nga tukyayina kajoka ebyokulonda nga mwe Museveni yakalonda kakiwo kaki yakalonda yakasaawo kakabenga kakolera ebyokulonda kake nimonete obyuma kati ndyabambulira mwabo nkuze byatangazaamu ne mwami Sebunya okundi okuwedde byabakama badde alangira obululu omuntu omwe yamubuuza kubyolangirwa bijjawa ida enteriiko nisubikinga ez'obuganda tebazisoma ngataguli awangudde mwami Sebunya maiza gamba ngaze luba nga mwami Museveni akyali muno olwokaano kyova tiwali na gundi ebyawera gati no bannange koda weekuli mwami Museveni okola akyali olimu ng'alina ne munne byabakama tumala budde omusajja akyaliwo kirabika lubakyo yatajja na kulonda okuzina ku byayogedde n'okulonda tajja kulonda Sheikh Katende Issa mwogezi wa PFF mu Lubaga agambye nti nze ndaba ebibiina okumeruka tekituwa buwanguzi ndoza ategeza opposition
Mwesigwe Seguku agenti Sebunya ne Sempijja tebalina buyinza kugamba nti abalala bakoze ebibiina kulya kubanga Sebunya bwe yagwa bamu omulimo mu office ya Prime Minister. Sempijja banga lyamaze nga chairman wa district yatenga MP kati yandibadde anoonya ki byonna byakulya. Hello Professor Sebo nkulamukiza Sebo nze wamala ndiye misanji kati mbuuza bwana Sempijja ye lwakitaddako ebbali naye olaba afungubidde ayagala ajja agamba nati kati omusimbi bayiyeemu mungi naye addeko ebbali atunule webale kuweereza webale nnyo katufuna omulala. Hello Dr. Nkulamukiza nnyo nange bwentyo ye president wa Media Callers Association Atero Burhan Namugongo stage ekitokera ddala Dr. tukkirize nti kano akalulu ke tugendamu naddala akukufe ekyawaggulu baabenyalemu ne President Museveni ne security organs zonna zikimanyi President Museveni yakamala dda ate okusomoozebwa kwe tuyina wansi ne boolaba emigga egibadde mu kamyufu ka NRM tebakyali kubuweereza bali mu kufuna mirimu bafune we batuula yensonga lwaki Dokita olwaleero omuntu atunda ekizimbe kye n'agenda mu kalulu wakawangula n'akola pate kati buli omu anoonya mirimu n'olw'ensonga eyo Dokita akalulu etugenda kagendamu naye abasajja b'enyalemu bonna beeteeseteese bulungi naye tubasuubiza amaanyi gali wansi ate kyonyoomerera ebiseera ebisinga kimala ne kiwangula mukulu Dokita ebizibu bya Uganda weebiri ate ne bebiruma nga ffe tukyaliwo weetuli nze Katweri webale nnyo ono tataddeeko mannya naye agambye obubaka bwaweereza Bokolo agambye memba wa SEC agambye delegate okuva mu district y'Ekyotera era mulonzi naga naye omu ku abo abaagala ekifo ku SEC bwe yajja okubasaba akalulu yabawa emitwalo 20 buli omu naga bo bali 9 mu district na kati nakubyamu nti mu Uganda yonna ba delegates bali omutwalo gumu 13,114 nti singa kye yakola Ekyotera agenda akikola mu Uganda yonna ajja kusaasaanya ensimbi ezisoba mu buwumbi 2 agadde kutusiigira ku kifaananyi ye ngaalidde ku sente zino katono ono Haji Makolo Kavuma aga nti Honorable Sempijja kyagamba nti isi kye yakoze kituyamba aba opposition tukikkiriza naye kye twagala tubeere nga twebuuzibwako ng'abakwatibwako ensonga nti kubanga isi ejja kutuuka okukola ebintu nga tebitugasa naye mugambe nti nammwe lulinga bwe yakola kiri temuyina kye mwanyega kati bagala nti bo bwe bweraliikirivu bwabwe akirongoosezza nnyo. Halo webale kuweereza kubanga Dokita nze Kato Kaweesa kansala w'abantu b'ebbendebendo ly'Ebwayise ndi wa National Unity Platform era ene wange baamala okunva ekinga ninda bulinzi mu Kamweri kitegeeza nti olwero ba-panelist gye boogerako mu ngeri emu oba endala weesanga nga kyandibadde kinnyamba nga Kato Kaweesa nti osanga banaagenda okumaliriza vetting nga n'obudde butambudde naye njagala omanye kino bwana Dokita nti olwaleero osobola okugamba nti kisobola okuba nga kinfevalinga nti nsobola okufuna akadde neneeyongerayo okunoonya akalulu naye ate manya nti buli ebongerayo akabanga n'okwongera okuteekamu ng'omanyi nti isi esobola okutuuka akaseera ng'omanyi nti tugenda kunominatinga mu gwa mwenda neseeseesa tonze ndowooza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu abakwatibwako ensonga ez'ebyobufuzi kubanga akakiiko kaba kategeka ebyokulonda tegategekera kibiina kimu kitegeeza ebibiina byonna biteeka okuvairako input gyebiteekamu nga maliriza ku baganda baffe aba NRM nze nsanyuka nnyo nga mbawulira nga beegira kubanga natunuulidde omukyala emyaka gyange nze gye mmaze ku nsi abadde mu buweereza naye yatuusa nayogera ekigambo naye nti ekireza politics wakati wakufiirawo natuuka n'okugamba muneti naye fwe olowooza okweyerusa kukuweesa akalulu kati kitegeeza noono gwe bagambye okweyerusa naye asobola okuleeta ki okuleeta bomu n'olwensonga ezimaliriza ebigambo byange nga Kato Kaweesa tetusaana kutuuka ku eyo levo bya bufuzi kyakufiirawo
tuteekwa okubeera mu byobufuzi ebyo byobukulembeze nga bantu bebasazewo naye omuntu akuba omuntu amulondo amukuba emiggo ate nga kwayagala amulonde awo waliwo question mark. Nze Kato Kaweesa kansala w'abantu b'Ebwayi. Webale nnyo webale ddala kanjira nfundikira ne John Sali asinzidde Bungereza agambye nti Honorable Sempijja weekubyemu ttooki ku nsonga ezaakusula mu 2021 nti waliwo mbaka yayogera gye buvuddeko nti obuzibu balina n'abaka b'NRM bo mu Parliament bakiikirira muntu so si bantu ti ne bw'obeegayirira otya naawe ekyokulabirako ku tteeka ly'omwanyi. Kati n'abuuza Honorable Sempijja nti ensonga bw'eva mu kibiina ng'abeekalungu tebajagala oteekateeka kugikwasaganya otya. Wetogera mpuliriza ne Honorable Gerard Siranda amaze okutwegattako. Honorable Siranda buuza kubatuuliriza. Njagala kwebaza muganda wange Dr. Kaziwe ne bakulu bange bonna bensanzeewo. Nzize mpuliriza program sirwa kuba nti njagadde kutuuka kati mbadde ntuuse nga ngenda kuyingira Jinja. Muganda wange Nsubuga nankubira nti osobola okujja toba mujeemu nenkyusa bukyusa kudda. Kuba tuli mu processes naffe za party tulina olukiiko lwaffe olwa Eastern Uganda Jinja rather Mbale olugendo okuleeta ba NEC members ne ba chairperson mu process ya okola assessment okendeza friction. Process zino twazitandika much earlier naye sinyangu. Somebody can easily call naye multi-party dispensation waffe. So mulimu kwesunsula. Tuli kati tuli mu process ya identification, harmonization of candidates. So enkyukakyuka z'akakiiko zibayamba? Technically enkyukakyuka z'akakiiko kano zandibadde zajja dda. Nze ng'omuntu abadde ku center emirundi 2 okunoonya signatures z'obwa president. Si kyangu. Nominations za October. Twandibadde n'empapula zino twazijjayo much earlier. Ogenda okutuuka ewantu nga basalawo dda nti wano baggwayo bano baggwayo. Remember abantu abakuwa forms bebamu bebasayiningira ono basayiningira ono. Nze njogera with experience sogera lwa emotions. In a multi-party dispensation ideally tulina kukyusa tteeka. Political party weba registered toyina nagisaba signature zino. In a multi-party dispensation kubanga eri registered ebetukirize ebirala byonna kaseleta candidate wayo biri ku file toyina nagisaba kuleta signature zino. But in a case of Uganda you must go back again to the people. So tuteko kutunula muteeka so ne PFF yakavaya ategenda kuddayo ezo zandibadde zisabibwa ba independent candidates because tomanyiwe bakola ki we basangibwa jabaleta mikono. But in a multi-party dispensation world over wechiri pate kase screening ne qualitani toyina nagisaba nti dayo mu field naye process eneriwo. In fact it's going to be very difficult fetwa feeling remember twaitegese ogenda mu kalulu in a coalition with the Grand People's Coalition no muntu omu abantu abamu ne bavaamu up to the last minute. We stayed enakunga 2 weeks nga tetwebaka abantu abana bali wali otadde desk ujotwala gye bagaana joleta gye bagamba ofunyemu 2 ofunyemu kuno. So it is omuntu akubeya esimu njagala atunule political party no buzibu bwerina okufuna emikono oyinza n'okugenda mu kifo twakava mu process ya DP twafunye return ideally nandibadde ngamba ntule wansi. It is much easy osanga oyo mwennyini nga ya feeling omulala n'omulala ya feeling omulala n'omulala ya feeling omulala. So for me katono ababikola bote bakitegeera nsobijja abakoze bwembatuka keyo abantu bali galibo. Besides kansoka sijja bakabona tudde SFM ampuliriza omulungi tukyali fena mu program parliament yamwe lamuka agencies bakugu mu kusolooza ennyumba za pangisa obole na apartment maduuka oba mizigo batuukirire bo basobola okukuwa sente omulundi gumu bone batunka n'abapangisa ojja kubasanga Kampala Road kizimbe kye bayita The Plaza mwaliro ogusooka kisenge S10 waggulu wa Post Bank. Esimu 0774 88 71 oba 0755 0022 06. Honorable Siranda gobadde ku muzindala. So Dr. Kaziwe okukuba esimu ebweru I appreciate frustration abantu gye balaga nenjagala kusooka kubalaga tuleme castigating a commission yaffe all the time. Let us first offer solutions kwa electoral commission elinga referee kati njagala kuwa scenario eri wano
waliyo muganda wange yali secretary general SDP right now nachuka yagenze MDF ne bamulondanga direct elections you know organizing secretary naye mu record wali acha atula mu NCF National Consultative Council nga member wa forum wa SDP waliyo president wa SDP ye secretary general wa kibine kipya naye wali ku record acha akulaga anti ye secretary ye president wachi omulala yatunda pate yajiwayo ne bakyusa erinnya namusanza ate yatude mu meeting choka nga secretary general ye Mabike twaina scenario na ya DP abantu ne ba cross inganga Mwina Sulaiman Kidandala organizing secretary yasitula file the whole content of DP ne bakyusa manya ne bakyusakala nachi najiteka wali osanga omuntu wamuwayo nga secretary oba organizing secretary nga return mu electoral commission mu DP nupo ekyusizo mwenyini oyo muita registrar it's just a change of name so confusion eno tewe unyante osanga amanya nga bagawadde patendala n'omulanga bagawadde patendala namwe bibina erinnya lirimu mutabula akakiiko the biggest problem tutabula and akakiiko EC has been very lenient wo tunulira EC negenda ku real assessment of parties tewasigala party tano wano Uganda because at what time do you cross from another party to another party? Yes, ku parliament waliyo take anti osobola crossinga okusala mwako ogusembayo but does that warrant you okulaga anti party yo etagenda mu bana Uganda ye batasesinga anti efunye obubaka wa parliament even ku nsonga ya iPod bonna abakyuse kati bakuba masimu tuli ba member but it is very clear woba wagenda ne bakulondanga wa DP Era notification into ogudako ngenda kuvuganyiza in another party it doesn't mandate you to wafuse wa party because abana Uganda baina say bakulonda with another mandate for 5 years wobo yagala kolecho era banange mbawaga bwerere waliyo nabankubira wano you know oli yali independent kati ntipate ye nayo yafunye omubaka so it must benefit from a lot of these benefits what you do you resign no dayo mu bantu no seeking a mandate fresh kwa your party to qualify for this process kalulu kupate empia because where are the stakes of the people bakulonda kweno party bakutrusting alweno party it's not about you then you are here so antuina ruling entufu ya right honorable Kadaga on that aspect kubanga waliwo abantu abacrossinga ojukira ne bano bose kikubo nachi ne kati do they mandate ne bandikira isinti kati party zawe ziri recognizing ziri parties mu house nze ndoza tuina confusion fefe nyini nga abantu wateekwa okubaawo period gyetuwaayo ti omuntu acrossinga from this time to this time in Kenya still tosobola kuvuganyanga independent newe wasimbo you apply you notify the commission IEBC nti ngenda kuvuganya independent for this period ne bakulondera bo simbo ne bakuteka ne mu Uganda ovuganya ne honorable Sempija kati na kuwangula encha wenyini no presenting and as an independent again no kuba ne bipande nga bine mu yero just nga tebina simbo ya basi but in the same period multi-party dispensation gwe tugenda mu we still have the hangover of a single individual melt and all those ono munene ono mutono mbawulirizanga mwogera for instance on party processes I can give an RM as very simple example o tosobola kutwala director over vice president wa region not aniko mutwala kala moja no mutwala wano you can organize party bena mu center no organizing if it is region let regions vote their vice president in the regions to reduce on this confusion singana bine bigambo tebiriwo you not have all these issues maybe abali national those ones there would be a platform organized by the party to do these processes of electioning. You might critique the DP process, but there is no party in Uganda that can do the DP processes the way we do these processes. No vumo mukulembeze, no kwata nechibine chirala, no you still walk back. Matulazeke Mbarara. And you know, the for us in Mbarara, the party one, our mobilizing the hooligans from all over, they were the losers because we know buwagizi. What do we do? Nyimirane ngamba bawagize bange oba banemeseza mwina out but that was not there kitegeza wabadde ne sizable number ate oba tomanyi pate wetambula ogenda Arua no ita abantu bona no kuba kadodi this is a party process kitegeza ati waliwo okugula t-shirt no kola bichi that can help party member tebanyimirwa kadodi it is okay but you don't know the college you have many people but you do not know the college.
and the college changes every 5 years. Goyogera never youth leader will never mobilize for the last 5 years. They are not youth leaders. The DP constitution says 30 years. Finish. You can't be. Ne wobera 30 plus 1. You cannot qualify. So abamu it is good to awaken the party. No, you can be a permanent youth. Are you targeting the processes? So tension jetulese the sentence etutaddemu. The idea is who has proximity to the president. For the case of NRM, oli okuteka mwaka wumbi owuli ndo yakwade ekyokulabira near the president and all those mu process za wano is a primary zoka waliyo omusajja kati serving a government yatekamu akawumbi mu primaries bwe mupi natwala akawumbi akala in the final. He still did not win. At what time? Professor omubwati omumanyi yali side zeyo you know nenga yakugamba nze ntegese obuwumbi bwange. So abana Uganda abali eyo ne electoral commission njagala mubere kati wayeyo ate wata nominating abantu kamugamba yabaganye teyakoze bwati. I don't believe. So okanya ne hono percentage nti kino kiyamba bibina byabufuzi kunze mu earlier preparation neno nyasigincha nembera neze extra nkuwadde example nti tekikyali common nti ovayo nti abantu bange banominated because abantu bo benyini allegiance kupata eno balina allegiance kweno balina allegiance kweno ate season weberawo for them is a season osanga omuntu ya signing da abantu ngabana you know babaita migratory so kandi gunde candidates members is obutembei pairs you go obutembei wano na wano you have obutembei so for you to manage to do that wait a bit of time kubanga tetuchaweza miezi ebiri to go to the nomination at what time resources ziliwa to kutambula kutoka Uganda ideally wandi wadogamba the party structure is functional ntapinga lumu the whole structure sends me. That's not the case. Since the Kampala neve biragiro kulide yakubye simu nagamba bamu vetting your party does not even have a single structure baku vetting de rudawa your party teina na ka structure anti oita call to LOC 1 to 5 bali 1 and DPI can have a remaining ngamba wano na wano na wano tekisobola ku vetting. How can the chiteve vet the whole country ne vetting ane kansala ndio ina popular support ndio ina bino o ina on policy hoja ku assessing about party of vetting aba kansala it cannot. That's why they send you for primaries. Yes. You know? Yena mukyalo kyo bamanyi mono bose mpija ne bamukuba ko ne bamu assess irrespective of how you assess and wali rabada style mulekate muzimanyi rabada style mulekate muzimanyi is a new definition now politics mukuru seranda nabagamba nti rabada style ejatubwatukirako nga bo abantu bagweddalu begobe mu byalo bekuba emigo ngensi temanyi kuba tosobola gamba nti kwedikwota osobola samuninga kansala ave bundi bujo aho samuninge kugombolola ku district anona che Kampala and at what time do you assess into ina popular mu bantu otukidani what modalities what methodologies questionnaires what you sampling ku ground and that questionnaires ziliwa eno bwe mumala nga mudayiri ku ground who approved the questionnaires akachika kuza what decision questionnaire yebundi bujo ye questionnaire ye chadolo so nze ndoza anti eno mbabuze ebiri national ku sampling ne mbuze ebiri we can critique the NRM process. I don't agree with a lot of things, but you also give credit where it's supposed to. I know. Kiboko zebe kubye mu kamyofu kawo. Yes, who can do that in Uganda here? You can critique the DP process, but at least there is a green where we shall send you to go. Yes. But for you cannot tell me to go promoting annual democracy and you're saying into go already back assessing that. He says bamu assesses akubye simu. He doesn't know what was the parameters for assessment, what was what, based on what. So I'm a party dispensation a chai invisible. And you also don't critique a party like that too much. Maybe kubabala banti structure teziriwo ziri kumbino byenjogera and then they want to have a control for the interest of the party. Abo yogerako iro kimanyi nti batwala enkyuka zawo kola ebyo byoyagala akakiko ne kaze ekikamu ante kati wabera enkyuka but internally for you as a party what was the old constitution you had and old constitution ojimanyi bajijja kubalala and what was it saying internal arrangement za mwe
eri bwegamba enteekolokola otya nga bwe bakola okay, for now status quo yali ebagamba nti kino kye baliko. It is not like that. Tewaliwo era nkugambye nti ii sinema letutunuliramu nga parties nekuba tochi nga ffe tugikubamu. You may be surprised to only have 4 parties surviving in Uganda. Mukulu Seranda kibuzo kibuzibwa constitution okay teyisibwanga naye mwe munda temuyinamu bazita cha regulation guidelines no ziragano nali kapucholwa nti guidelines amwezizo owulire kandi tagantu tazimanyi eyaje empapula sinamuwulira kagamba nti tazimanyi baganda bange fenna tewaliwo party eri 100% mu process eno tukyali mu multi-party dispensation tukyamutambuza ogera mu maaso naye naffe abantu tukyagegenya tubuzabuza abalonzi gwe leero oli wano then you switch goal here oli wano you switch a goal here oli wano at what time do we assess you netu monitoring anti oli wano we wati botambulide and going through so ndoza ne muteeka muteeka okubaamu ebintu ebikolebwa not only on commission side preparation is a thing ebibina by'obufuzi what are we doing okumaking sure anti wano waliwo wano nti ate obokoze eki waliwo appeal for instance in DP oba toli mu mativu tulina appeal o appealinga oba toli mu mativu neno nogenda ku final verdict eriwo. In other political parties it is very difficult. You might still insult a process of a tribunal here but for you woboli demonstration vote what are you going to do? Nze ndoza ntwandibadde tufuna learning kankomeo the challenges enali mzefunye what do we learn katuka amfuliriza tuli mu kino lisema fono bose mpije buzo bande bingi joli bankubye ebibuzo bingi nnyo naye njagala mu bwangu ngenda kukikola mu bwangu bannange njagala mukirize mbasomese ebimu bye nasoma mu byobufuzi naddala bamugenda mu bibiina byobufuzi kasita mukkiriza okuyingira ebibiina byaki byobufuzi tiwabaawo kusaasira nti obanga ttiimu ya mupiira nti Man City eyinza okutwala ebikopo emirundi 5 naye webanga era erwana ebitwala emirundi nga 2 nga mwena temukombyeko kasita ebange wangula oba kitegedde bulungi Manchester bayatukola so mu bibiina by'obufuzi mugenda mu bibiina by'obufuzi kakati bano kyova owulira nga bakola kibayita manifesto bakola program oluusi bafulumyayo n'ey'emyaka 5 ate n'owulira nga ey'emyaka 5 bagifulumiza nga ekisanja wabulayo ng'emyaka nga 1-2 ate bafulumya program y'emyaka emeka kitegeeza nti bo bagamba nti bw'obeera mu kibiina ky'ebyobufuzi olwana kusigaza kunyweza buyinza obwo osigale ng'okola programu zizo osigaza noona alwana kujjayo akulwanyisa alwana kujjayo naawe olwana kulemerayo kakati ekyo kimu ku bikwebyo naye kikulu nti programu yo kubanga waliyo okulonda programu yeteekwa okubeera ng'abantu ebamatiza okusobola okuzzaamu ne bakukola ki ne bakulonda era buli lwobeera mu kisanja oba okola nnyo okulaba nti omatiza abantu ni ku kisanja ekiddako ojja kubaako byobabuulira nti saabagamba bino saabituukiriza kati mumpa ekisanja ekiki ekirala mutambulirawo ku program kwega wabeerawo olutalo lwa ndowooza n'enteekateeka nga bitambulira wamu so abantu baffe muleme kubeerawo ne mugamba nti ate mmwe kakati bumbuuza sempija oba sekulya mubeererayo nze wali olabyeko nga nesimbawo nga siina program nze buli nesimbawo ngamba abantu bengendo bakolera ate nembikola ki nembituukiriza okuva edda nga ntandika kuba chairman wa district nawandiika akatabo era byonna abantu bampa ekirabo ku district olw'okubanga ebintu byonna bye nali mpandiise nti nja bikola nabituukiriza na wano mu buweereza bwe kiri kakati leka kulowooza nti ate sempija naawe edda ebbali sidda bbali tojja kuddayo odda n'okola campaign buto sidda bbali era kakati ye ttiimu eziriwo ku saawe newawulire wezigula abazanyi zibagula ebbeeyi Arsenal ndoza yasinza okugula ow'ebbeeyi ekitegedde kunyweza
kunyweza era abantu mukitegeera ekyo tekirimu kakati nze programu zange zenkoze ennungi bwezityo oyagala nzirekeraani ekyo kimu ekyokubiri abekalungu bampeerera nasomera Bajja nensomera Keviire wa Father Musanya nensomera Ekasasa ne bampeerera paka lwentuuse wano nategedde n'awalala baweeredde abaana baabwe kakati nze nga bamaze okumpeerera nyina okubasasula naddala ng'obusobozi mbugira ki mbulina so tetubeerayo kugamba nti senga omuntu kakati nganze yali abaddeko ne ttiimu y'omupiira eya Masaka mu Super Division ng'omanyi kibayita omupiira oyinza okugamba nti Sempijja yeekolerera kwekkusa bw'oba omanyi kibayita ttiimu y'omupiira nabeera ne ttiimu y'omupiira mu Super Division emyaka 12 oyinza okulowooza nti nga siri naye nwana n'abakesisa ab'ebitongole nwana ba URA nwana ne bapoliisi otegedde bulungi kuba kwekkusa okwo kyenjagala okutegeeza abantu nti bwe tunadda mu byobufuzi ebya programu nga si bya myaka si bya mawanga si bya njawukana mu madiini ne tubanga ddala tukolerera abantu okukolerera abantu kitiibwa okukolerera abantu nakyo kitiibwa kintu kikulu nnyo okukolerera abantu ate byokoze ne bituuka olwaleero nfunye okwebazibwa ssebo dokita nfunye emabega ennaku zonna tubadde mu sizoni y'emmwanyi nfunye abantu ne batikka loole z'ebintu okujja okunneebaza bennawe emmwanyi misana ttuku nga sibayise ne bangwako ate nga tebambuulidde tebaagala kumbuulira ne baleeta embuzi ne baleeta amakuta g'emmwanyi ne baga nti ssebo otugaggawaza kakati ekyo bw'obala emmwanyi Sempijja gavumenti nagiyingiza president namuleeta Erukaya ne Lwabenge mu 2012 era na 2013 nakkiriza bwe yavaayo n'agamba wandiika nanonda ku Minister of State wa Agriculture n'agamba wandiika SOPs za OWC 2013 OWC netamba naye nga nze natandika emmwanyi 21 ngoli Ssentebe ngandi Ssentebe kakati njagala okutegeeza nti obwo bwe buweereza mwagale okukolera abantu kitiibwa si kintu kitono era tukita bw'oba okyasobola okukikola genda maaso n'obuweereza njagala kwebaza abakubi baffe sometime bawulira naye ng'olaba abamu bali mu bya bulijjo kulabirira suubiriwo ate maze okulaba abamu abantu abakuba essimu obasanga akubye kwe program eno nemweno sometime efuka profession nti gwe oli kukuba simu even when tategedde kiki kye bakola ki yakuba bwa simu kubanga nawulidde mpulidde muganda nge Lubakyo yanga akuba essimu naye njagala mukakasa nti process okutereza pate tezijja ku CBS zijja mu pate structure njagala namubuuza yeye wandiisa ya applyinze okubeera member wali online waliyo n'ekitabo ya applyinze okubeera member mu branch mwava obwo bwe tukusapasite naye okulamenting nga wano nga ne pate togikoledde tokubye togenze kufuuka member tuli mu kuwandiisa abakansala kuva ku level zonna sinalaba ntunuliddeyo yanga asabye obwa kansala ng'asabye obw'okukola ki pate ekula bwetyo tekula kukola ki oba okwenkalejinga abalala therefore njagala tubeere bagumikiriza for me era nkubira bannange buno omulanga ndina wano baluwa FDC empise mu process yayo okubeerawo political party wezikolera njagenda baluwa FDC ino signingidwa secretary general NRM nayo yino nabo bampise bamuyisenga saba wandise wa party janguka bere multi party dispensation which inokuba NRM eri strong ekolera ku structure DP eri strong ekolera mu structure zayo FDC JEMA DF nebirala. That should be the way to go for us to grow electoral commission eno ye yaffe tuteekwa okumakinga sure nti ekola omulimu oguba omutuufu nga tetugitadde buziina all the time tugenda mawuli kyetukolerera kiri kimu decorum empisa bw'oba oli mu byobufuzi financial hygiene okozesa otya ensimbi bw'oba oli ebifo weebiri tubivuganyako tutya kyetukolerera tubivuganye bulungi munda
tuvuganye bulungi mu electoral commission tukole eggwanga eddungi tosobola ku process embi tosobola kuzimba Uganda nnungi walete empapula DP process ekyagenda mu maaso ba kansala ba MP ba LC5 everywhere.